Ekipapula kyayisenga kigoba abantu ku byalo 8 e Busia ng'ettaka ligenda kweba investor. Bino si bya kunoonya foreign likes banaye tusula malobozi gaffe wakati mu bulumi. Banaye twagatuma investor abatuwadde sente mmeko mu ebyalo 8 nga bya zaabu. Wakati mu butalirira bannansi nga bakaaba. Wakati nga just gold kilo 10 zisobasa bana ne babeera basanyufu. Bannange era media yakwadde kafansonyi nejja neeraga ebintu ebyensi. Bannange tuli mu kaseera okubanga buli alina eddoboozi tumwetaaga okubanga alikozesa oba oli comedian oba oli muyimbi. Bobanga olina abantu 10 bagambe tuli mu kaseera nga ne bannaddiini tubeetaaga eggwanga lyeffe. Ba MPs temuyinawo kabonero wano n'akamu. Ba MPs musirisa abantu be batuma bakaaba. Investor agenda ssanyuka abantu bali ku 8 bagobe tebena bakudda. Bintu byetu bagamba ate nga ne God mu musima gwe naje Dubai. Omwaka oguwedde kiri kuliko legano kikebere 1.3 billion dollars zayingira nga za gold nga zingira kuva mu Africa ziba mu Uganda. Omwaka oguwedde nga za gold. Bino bizamu bitatoka mu diversion mbusemanya bichani manyi bino sibya kunonya following bana emanyo mwendo gutugeno sasulira. Bula yogeddeko nga tukweza ko kogera mu mukuba mu mutta abamulabe wammwe. Ne yawe mututusuusiza Asadaman Makebe.